Raila Odinga. Olunaku lwegulo Akulira omukago okuvuganya mu Kenya Raila Odinga yeerayiza kuba President ku mukolo ogwabadde mu kibangirizi ekya Uhuru Park mu kibuga Nairobi. Of the People's President of the Republic of Kenya. Olwaliro Gavumenti evuddeyo okuvumirira ebyakoleddwa n'eyoleka nga bwe bitadde mu mateeka. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okuteekawo okunoonyereza ku ebyo ebyabaddewo era nga bakozesa amateeka okulamula ensonga. We long lost the days of threatening action. We will act. The individuals who are involved in this and the organizations involved in this, wherever they are within the borders of this country, will feel it. And they will be so sorry they tried. And we will bring each one of the individuals involved in legal activities to book. And we will process them through the recognized legal process. And we will arrest them, those we need to arrest, and we will take them before a judge or before a magistrate, and we will both go there for the law to be interpreted for us. Gavumenti ereenenyeza n'emikutu gyamawulire egyenyigidde mu kulaga obutereevu oba live nga bwe kimanyiddwa ensangi zino. Kinajjukirwa nti emikutu gya TV okuli Citizen, KTN ne NTV Kenya egitali gya kusasulira gyaggiddwako era nga nakati kikyali bwe kityo. As long as those investigations continue, there are certain actions that are going to remain in place. For example, the media houses will remain switched off until we are completed some of the investigations that we are carrying out. Agavayo galaga nti ne munnamateeka Tom Joseph Kajwang eyalayiza Raila Odinga naye bw'akwatiddwa.